Bino President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yabyogera era n'abisuubiza General Museveni nti bijja kutuukawo mu kaseera katono nnyo. Omukulu Museveni yalowooza nti bintu byali byakusaaga era nti Kyagulanyi wa malala bulala mwana wa ghetto ali awo ayogera bwogezi ye si Ssaabalwanyi ate gwali mu bigamba Ssaabalwanyi yakuguka ate yabadde mu gavumenti ez'enjawulo nga zitabangula ebbanga ddene n'olwekyo tewali kutabangula gavumenti ye era tewali ayinza kutuusa kulemesa gavumenti ya General Museveni kugenda mu maaso ye ng'ali baani era ng'alitandika atya. Kati nno wawulirira bino Kyagulanyi akuba gudiikudde anti naye musanyufu agamba nga bwe nabikugamba bituukiridde oguwulira omuliro galiwo nti gavumenti ya General Museveni eri mu kattu ensimbi tewakyali zimuweddeko zimwekubya mpi era nga n'abantu abasinga tebakyasasulwa nsimbi. Waliwo abasirikale abateekebwawo okukuuma olukuŋŋaana olubadde wano lwa NAM baasuubizibwa akadidi akawera wabula kati tewali n'omu yaakafunye era kati amaaso gali gabakanuse beesooza bagamba tuba tutya nga ffe twalya ku ssente za NAM ate nga zaatusuubizibwa era nga twazikolerera ababagamba kimu eggwanga teririna ssente n'abalala tebakyafuna musaala lwakuba nti eggwanga omusimbi gugenda gukendeera n'ebintu ebirala General Museveni byatuddemu bizitowa ng'entabwe weesinze okuva era okweralikirira kwe kuli President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine omusango gwe yateeka mu kkooti y'ensi yonna ICC gw'okutulugunya n'okutyobola eddembe ly'obuntu General Museveni gwamuzaalira ebitukula anti documentary Bobi Wine the People's President omulimu gwekoze okulabisa General Museveni eyali yateekamu omudidi omungi okulaba nga buguyaza abazungu obutabalaga mazima gennyini agali e Uganda kati nno documentary yamwanika era ebintu ebyavuddemu kwe kulaba nti banka y'ensi yonna World Bank yasazaamu okulagana nayo ebyokuwola General Museveni kati akasente kakendedde ate juzi tulabaye nga tuggalawo 2023 tuyingira 2024 Jani awo banka omukulu Joe Biden President w'eggwanga lya America n'asazaamu enkolagana ya Uganda ne America ate mu byensuubulagana era mu nkola ya AGOA Uganda n'egobwayo okukuubira ati General Museveni atudde akakaliriro ekigambo kyamusobyeko takyamanyi kikyakukola tamanyi kikiddako kubanga omwana Kyagulanyi Ssentamu amukutte amunywezezza bw'ati gavumenti egenda eserengeta ensimbi zongera kumuggwako ate nga bw'etyo ne gavumenti ya General Idi Amin Dada bwe yagwa ennume y'ekigwo. Anyasobola otaba akatambi kano omanye nti nno General Museveni agenda. Okusookera ddala kituufu nnyo nti ebitongole bya gavumenti bwe bibeera nga biweereddwa ebbeetu okukola n'obwetengereze independence of institutions bisobola okukontributinga kinene mu kulwanyisa obwavu. Naye kye tutunuulira mu ggwanga Uganda waliwo ekigendererwa oba bakikola kigenderere okulaba nga institutions nga teziri functional tezikola bulungi nga tutula nyingi zina authority ng'eri mu bigambo eri mu kwogera bwogezi kankuwa ekyokulabirako tulina Bank of Uganda erina obuvunaanyizibwa oburegulatinga ssente eziri mu ggwanga n'okuregulatinga financial institutions zonna nga commercial banks. Olwaleero singa oli akubuuza nti gavana wa Bank of Uganda tuli mu myaka kati ebiri emijjuvu kuva gavana Mutebire former Mutebire ani Tumusiime Mutebire kuva afa ani yali alondeddwa okubeera gavana tetumulina. Bw'otunuulira ekitongole nga ekyennyonyi aviation mujjukira wano nga tuli mu parliament akakiiko ka Kosasa akaali kakulirwa lead of opposition kati mukulu Joel Ssenyonyi ng'aleese report n'alaga nti akikulira ekitongole ekyo talina bisaanyizo bakukusa mukukuse ne bamusuulawo omukyala yali bamutulaki
report oluvanyuma lw'okukolebwa kyekyadirira era omukulu yagamba nti temulina kye musobola kukyusa nga sikoze eki sikyagadde era bamutulaki akyali mu kitongole ekyo ekitongole ekyo tukibanje emirimu kinga nego nakikulira tamanyi mirimu gyalina kukola so waliwo deliberate move okulaba nga institutions zaffe tezifunctioninga ojjukira wano bwe twali mu misango gy'abasajja mukulu Okoth ayogedde ku buli bw'enguzi obuli bitongole ojjukira twakyaza olukiiko lwa Chogamu abantu ababba ssente z'omuwi w'omusolo ne balemwa okutwalibwa mu kooti olw'ensonga emu nti akakiiko ka IGG kali tekali functional olw'ensonga nti constitution egamba nti IGG institution okubeera functional erina okuba nga eri fully constituted by being fully constituted erina okuba nga erina abagikulira basatu IGG omukulu ne ba deputies be babiri mu kaseera ako institution yalimu just office omu akulira ekitongole kya IGG ababiri nga tebalondebwanga era emisango gyabwe ne gibeeraawo nga tegikoleddwako kakati mu kaseera kano tulaba nga institutions ezisinga ne bwe ziba zivuddeyo okwerwanako nga institution ya IGG gyenjogeddeko omukyala Betty Kamya ku lunaku olw'okulwanyisa enguzi mu nsi yonna yavaayo n'agamba president nti ku luno kasita tuyingidde office tugenda kulwanagana na buli muntu yenna n'abanene ogenda kulaba nga tubakuleetera ku mmeeza ababulankanye ssente z'omuwi w'omusolo response ya president yali etya yamugamba genda mpola ababbi abo boolaba babba ekirungi kye balina bainvestinga ano mu Uganda ne bawa abantu bange emirimu nenga president yiweze okufafagana n'abayibenguzi no mu bigambo IGG teyatya bigambo yes teyatya bigambo bya Muzeeyi Museveni n'agenda mu maaso n'alondoola ssente ezaali zifulumiziddwa parliament okugulira abankuseere abali ekalamojja amabaati gano ameeru ag'emitwalo 4 n'aleeta report n'agamba vice president amabaati yagezizza Minister of Finance naye agage yalabye gatuuka mu lujja Speaker of Parliament Anita Amongo naye yabyeyo amabaati namba bweti kyekyadirira twala President Museveni gawandiika ki ebbaluwa naga nti abantu abo mbagende kompola tujja bakwata mpola tubanyigire tubanyige mu mbeera ya byabufuzi emisango gyagenda maaso tegyagenda maaso era kiba kyoleka ki eri ababbi bano nti luli wabba amabaati gakuswaza nnyo kakati maybe bakuza PDM Polish Development Model era noona atanaba kubba bw'alaba nga abbye ne bamuwolesa nga talina kyakoleddwa kikyasuubira agenda okulaba nga yabbye amabaati ali mu kulaga ennyumba gali kwoleka eringa eddwaliro lya district kati ye nga asula mu kayumba ka bisenge 6 naga nti ndowooza nze munafu mukubba nange nina okulwana okulaba nga nziba kingi nfune ennyumba efaanaganako n'ebyebukedya kati embeera efaanaganako bwetyo ndowooza nti gavumenti n'abagitambuza bo bakisanyukiramu okulaba nga eggwanga litambulira mu mbeera ey'abantu okukaaba obwavu obuyitiridde kubanga kyenawulidde nti mu bajeti eno ya 2024-2025 egenda kuba etunuulira nnyo buli maka kola nti amaka embeera ekyuka bagenda kutunuulira nnyo okulaba ebikozesebwa naddala mu agriculture okulaba nti agriculture asobola okubeera statement ezo ziri political justice bagenda kwongera amaanyi okulaba nti buli maka mweramu ekitundibwa mweramu ekikolebwa yes nga tebanaba kutuwa kijja mu budget ezijja ze tutanaba kulabako tutunuulire zino eziyiseewo bye bazze batuwa otunuulire youth livelihood fund yaleeta impact ki how did it impact the lives of people the lives of the youth abavubuka abasinga bali mu makomera lwa project eyo mu ggwanga lwa project eyo enteekateeka gye bateekateekamu ekintu yali yabyabufuzi kati abavubuka bazze ku opposition ti tubatapingirawa tubateerewo akasente kano then tulabe engeri gye tubabonerezaamu nossaawo ssente nozisaako obukwakulizo
omuvuka gwogambye nti talina sente talina mulimu era mwavulu nkupe n'omusaba ekyapa ky'ettaka ng'omusingo okufuna sente ku sente za gavumenti kikyoba omusuubiramu ne basaako akakwakuliza akalala okufuna sente ezo mulina kubeera mu kibinja kitandikira ku bantu 15 n'okudda waggulu Buwembo Habibu embeera ze tezifaanagana n'eza Faizo tezifaanagana n'ez'omulala gw'ogambye nti beegatte kati ogenda okulanga mu buli mbeera yonna balina okukolamu ensobi era bagenda okukomekereza nga bali mu makomera era kye tutunuulira ne bajja ne baleeta bonna bagaggawale yatukomyawa kati tuli ku PDM Parish Development Model enduulu ze tuwulidde ba RDC be bali mu ssente ezo tugenza okulira abachairman ba NRM ku district be bali mu ssente ezo bachairman ba NRM ku parish be bali mu ssente ezo impact ki gye zireese mu bulamu bw'abantu kye tulina okutunuulira yes nezigenda mu RDC nezigenda mu bachairman ba NRM nezigenda abantu ba bulijjo ne basigala ng'era tebakoze eki tebazifunyeemu ekirala government etutwala terina plan at all. Bobuza. Okay, let me ask you as a journalist. You must be informed. Economic plan ya Uganda edichi kuva government yenu etondebwa we ya Mzee Museveni. Emyaka 38 January No, we have no economic plan. No, listen. We have no economic plan. Yes. Ono kamwe information. Namanyi kirungi kuyogeranga olina bwino. Yes, inform me, I'm ready to. So good is one. Tulina vision 2040. Exactly. 30 years perspective. Yes. Uzo omukubali abawandise. Yes. Tulina national development plan. Yes. 1. Yes. National development plan 2. National development plan 3. Your plans. What on the sector development plans? Where is it? Yes. Akati watu kwagamba osogenda mu kanisa. Watu okute Bible. Oba ogenze mu muzikiti. No kwata ku ruhani. Toka abantu muzikiti tena ku ruhani. Sebo mukama wange. Obudanje ziri ku Vision 2040 jayogerako. Yevaamu bino byenkugambye youth livelihood plan you know plan NRM je yajja nayo plan NRM je yajja nayo bwe bakwata bwe batyo obuyinza ne bagamba nti we are transforming the economy of Uganda from agriculture to industry. Myaka 38 bwobuuza abe NRM nti what is it industrial? We are trending on the market of the world. Tetuchirina. Bajja nga batujja mbulimi. Nga tuline mwanyi yaffe, tulina taba waffe, kukatale kensi yonna. Kiche tulina olwaleero. Esebo mukama wange. Uganda tenda byetonda bweru mweje sente. Ngachi kati kyetumanyikiddwako mu nsi yonna kutunda baana bagenda kukola buddu mu Dubai, mu Saudi Arabia, mu Qatar. Kirala kyetumanyikiddwako. Mzee Museveni yagenda mu mwoleso gwa Dubai. Kiche yatwala katale kensi yonna. Twalaba yettise bloka ezebbumba n'obukebe bw'amata. Olwaleero bwe omubuuza nti tani mmekeza amata ze tusupplyinze katale kensi yonna. Yakomaawo just kufuna kifaananyi. Bw'otunuulira eggwanga nga Dubai lirina economic plan etambulira ku 3 T's. That is transport, tourism and trade. Era olaba bakola butaweera okulaba nga bakola investment deliberately bwolaba engeri gye bazimbye mu transport system yaabwe ennyonyi zino za Emirates Airways no balina bwogenda mu ggwanga lyabwe balina zino zibayita tube transport n'ebirala bwolaba tourism gundi investment hotels zaabwe balina 5-star hotels ezisikiriza abantu bonna mu nsi yonna okulaba nga bettanira ki Dubai. Fe waffe emyaka 5 bwe giggwa assessment tugikolera ku plan ki? Moda chikem. Yes sir. Kikyoyinza okunyumiriza mu buweereza bwa Museveni. Kyensobola okwenyumiriza mu buweereza bwa Mzee Museveni ndowooza kuba nti nno nsobola okujja wano nenkaaba ebizibu byonna byatutuusizzaako ekiwamba abantu drone zisiba zeetala bwe bawamba abaana baffe babassa mu makomera abantu ba bulijjo ne babatwala mu kkooti z'amagye
ekikontana ne ssemateeka bwe basaawa akalu ne bakafuula akalu ketunzi atalina ssente tajja kayitamu ate nga bwe mukanoonyereza ku mudimu gw'emmundu ndowooza kyensobola okwenyumirizamu nti ebizibu ebyo bwe mmala bifuna ne bintuukako nsobola okujja wano mukulu Katerega nampa omuzindaalo ne mbyogerako n'ate era bangi ababyogeddeko baba bafuluma nabo ne batuuka ku bizibu ebifaanaganako bwekyo biboogeddeko. Omu ku bannayuganda abakola obukadde 46 bw'ati walaba ensonga z'eggwanga mu mwaka 2024. Katugende ndoza katugende ddala omukulu wa Sebayiga then we turn to Enyarem. Emyaka 38 egyogerwako olwalira attention erimu institutions ebitongole bino ebya gavumenti engeri gye biweerezaamu bannansi wakati mu kusoomooza okw'enjawulo kuliwo bw'otunuulira abbeeyi y'amafuta eri waggulu ebintu byonna biri waggulu kati keetalo kakuza abaana mu masomero naye ng'ebintu byonna birinnye ebbeeyi ate abazadde eggwanga nirisoberwa abagagga era abakungu abali mu gavumenti bo kyangu nnyo okutwala abaana baabwe bonna gye baagala sente bazirina eri abamu abazirina ne mayumba baziteekako ebweru saane gwakako abakulu ne bazizaayo naye nga twandibadde tulowooza twandibadde tufuna kyetuyita saturation ensimbi zino bwe mba nzirina mu nsawo nga Kateregga ninamu akakadde ako nkatwala nembeerako n'ebintu byengula n'oli nazifuna n'oli sente nezisatulatinga eri eggwanga mu economy ekitali olwaliro abamu batanaziteeka mu banka bagenda nteekayo ensimbi bajja kunoonyerezako sente zino zizana zijjawa abakulu baziteeka mu mayumba ensi eragawa tuli mwaka 2024 kulu Faizo esibo sebo neyanzege nsooka okwebaza muganda wange Abibu ensonga agezezzaako zitemaatema era zitemedde ddala era byogera nga bwabiraba nga bwe biri naye ng'ate bw'ogendera ku munnayuganda oli asembayo wansi abadde ayogera ku bintu ebikwata ku munnayuganda oyo abatali bana basula ekkololo beemuyenga so mu mbeera eyo ne tulaba nti njageragere Museveni agamulekeraawo okugula emivumba mulekeraawo okugula emivumba kubanga emivumba egyo gy'abantu abaafa mulina okwambala ku ngoye ezikyali empya. Bwana Kateregga neewuunya ojja n'ogira ne weekuba ate endobo n'okola ki ng'oyogera ddala ekiriyo kuba kati emyaka gyafuze emyaka 38 emivumba mu Uganda teyagisangawo mu myaka 38 mafactory ameka gagezezzaawo okuteekawo agakola engoye. Ekyokubiri munnayuganda naddala omuntu owowansi kuba emiri egisinga bwe tuvaayo kubanga twogerera tutuusa eddoboozi lye ayina ssente ezinaagula zino engoye oba oliawo ezikoleddwa mu Uganda kuba twali agadde okubeera nga tukulaakulanya Uganda yaffe naye yabagamba emphasize bubu ba Uganda kituufu naye emyaka 38 bwana Kateregga emyaka 38 ekyo tekibaddeewo nja kulaga nti Mwami Museveni nja mugeraageranyanga bu famire waka omubaamu taata nga yakulira famire ne mbaamu maama nga ye depute we ne mbaamu n'omwana omukulu n'abaana bonna nti ojja ne weesanga nti taate waka yalina amaanyi taate waka yagula enva taate eyaziguza enva ate yazisena taate waka oya buli kimu ne kyetoolera ku taata ng'ate pulezidenti abaana ba minisita abaali badde bamuyambako so ku mulamwa guno gwennyini nja kulaga nti waliwo ebimu ebikitudde mu bwavu mu bugenderere kati nga ebyenjigiriza mu Uganda ova kwogera bangi nje abatikkiddwa naye oluvannyuma lw'okutikkirwa kiki kyagenda okufuna mu kyasomeredde wano mu Uganda nga tewali akumanyi. Nawulira abaprofesa bagamba omuntu bw'agenda mu university aba tagenze kusoma kufuna mulimu agenze kusoma kufuna magezi abeereko ne byatandika enkya bwe kyalibadde kati ojja kulaba nga ensi nga China basoma mu lulimi lwabwe ate nga asoma ekyo kyagenda okukola ki okukola agenda ataliko okusoma okukanika bu leediyo
okukola n'asoma okukanika obusimu olumalo omwana kasitambala nga taata yamukoleddewo neka factory nga byonna bikolera waka naye kati ojja kwetegereza bangi nnyo abasomere bafuna master phd biki naye nga ajja kumaliriza ng'ate azze mu byabufuzi bameka badokita boolabye nga yali badde mulungi nnyo mu malwaliro naye ate njero ojja weesanga ng'ali mu byabufuzi. Ekyokubiri ojja weesanga nti ebimu ebituku by'obwavu n'ensi okuba nga tekulaakulana z'endwadde. Bwana Kateregga endwadde nga ziri mu maka okimanyi nti waliwo agenda mu banka n'agenda okwewola naye ng'agenda kwewola kubanga ajjanjaba famire ye. Kati endwadde ozivunaanira gavumenti. Ndaba kankulage njakuwa ekyokulabirako ng'ensiri. Waliwo ensi ezitakyalimu nsiri nga gavumenti erina ebyuma ebifuuyira ensiri nga webakawebasi. Yinza okugamba nti mu Afirika oyogera ensi yonna ewuli. Kati olaba ewiiki ewedde mbadde Kenya. Kenya teri nsiri. Ensiri ntono bw'ozigeraga ensiri ezireeta mbadde ngezaako okulaga ebimu ebireeta endwadde ate endwadde nga ziri expensive nnyo ezavuwa z'abantu. Awo gwe kennyini ogambye nti eri eggwanga erina n'ebyuma ebifuuyira ensiri. Nekubuuza ggwanga kino nga Kenya ensiri zaayo ntono okumpyanira ne Uganda. Kenya bakuwulira sebo ekituufu sinaba kigaana nkulaga nti ebimu ebyavuwa z'abantu ne basula mu bwavu kwejjanjabya n'otuuka okubeera ng'olina abalwadde nga 5 10 ewaka n'obatwala mu malwaliro naye ate malwaliro gye batutte nga teriyo ddagala. Naye ate olaba mukulu Siwege oyinza okuvunaana gavumenti naye nga ne bannansi balina akakwate ku bizibu ebibaluma. Nga ki? Endwadde omanyi nti obukyafu buleeta endwadde. Gavumenti ejja ebeerera ewaka ebooleza engoye ebakusimbulire ebasimire toyireeti. Gavumenti evunaanyizibwako okubasomesa. Bw'obanga olina famire yo gisomesa kigijjako ekyokuteeka obulango ku leediyo oba ku TV nti bannaaye amazzi sitagana nti woota amazzi ago agatatambula galeeta ensiri. Amazzi ago galeeta endwadde. Kasasiro si mulungi musuulaawo. Kasasiro avaamu endwadde ez'enjawulo. Nobeera nga gavumenti eyisa obulango nekiyambako okukendeeza ku ndwadde z'abantu. Singa endwadde zino eziruma nga gavumenti tebafuddeeko kola ki kubeera nga ebasomesa ati isi ebaaligenze mu malwaliro baali badde basangayo amadagala. Naye Bwana Kateregga otuuka mu ddwaliro n'okaaba amaziga nga tewali ayamba. So mu mbeera eyo gavumenti evunaanyizibwako okusomesa abantu okuteeka eddagala mu malwaliro abantu bagenda bayisangayo nebeera ng'esomesa abantu skilling ebyemikono ng'abantu atiisi mu kifo ky'okusoma omuwawa n'abeera nga atiisi agenda atuuse mu senior 4 n'agenda n'ayiga kompyuta n'abeera secretary mu ofiisi ez'enjawulo n'atandika wali okutayipinga n'afuna ssente n'ayiga ekyalaani n'abeera ng'atunga engoye ne bamuleetera bizinesi n'akola emirimu ng'atunga engoye. Ebyo gavumenti skilling ejjukidde bujjukizi naye ng'ate sipiidi ekyali ntono. Ekyokusatu enguzi eyitiridde. Enguzi bw'eyitirira ereeta obwavu. Bwana Kateregga ajja kusomesa omwana wange asomye amazeeko naye okufuna omulimu mu gavumenti ng'ate ebisaanyizo byonna ayina gye biwunzikira nga bamusabye ssente nti leeta ssente zino tukuwa omulimu. Ekyokubiri nga bamugambye naddala abaana baffe abawala batuuse n'obakozesa okufuna omulimu. N'enguzi epulaize lolo y'amaanyi nnyo. Lwaki muwalawo tagaana omusajja amugambye? Bwana Kateregga abamu abaana baabwe tebabatuuza. Manyi okutuuza omwana omubuulira ti mwana wange nkusomesezza, mwana wange olina okubaamu ak'obuntu, mwana wange omubiri gwe gwa valiyu tomala gagutaata bw'otyo. Abaana abamu tebababuuliridde naye batuuka okugenda okunoonya omulimu. Era ndowooza mukulu ayinza okusendagira ayinza okunjulira pulezidenti yava n'agamba nvubirira abasajja abakozesa abaana nga baagala bbawa emirimu. Ekirala
tujiyabe enguzi mugundi mu bitongole bya government waliwo nalaba nga waliwo abagadde government eranga banayingira maje ne police nolaba abantu mu region ya wano mu Buganda ngate abali badde abekalamujo bankole nga bayitidde wano naye ngate abawano babafiisizza omukisa kuba twali badde nga tulina ejje ly'eggwanga lirimu tribe ez'enjawulo naye olw'enguzi mwaba batraining amaje ne babeera nga abamu bagulirira ne babayisa wano ne bafiiriza abo baali badde bayita wano okubeera nga bafuna omukisa okwegattaki mu maje so enguzi y'amaanyi nnyo ng'ate omuntu omu alina okuvaayo n'agivumirira ye Mwami Museveni agivumiridde naye tanadde mu nkola. Waliwo essuubi eryekuwona enguzi mu ggwanga? Essuubi manyi enguzi kizibu nnyo gimalawo kuba oluusi n'amazima geetaagisa naye atiisiti okukendeera enguzi. Juzi pulezidenti wange Kyagulanyi yali mu kampeyini n'agamba nti buli wa poliisi asookerwako nja muwanga kakadde ka ssente ng'omusaala ow'amagye asookerwako nja muwanga akakadde. Omuntu nga musanyufu ku musaala gwe kizibu nnyo okusaba bwana kateregga enguzi ayinza ogisaba naye kiyinza okuba nga kitono n'omusaala omutono oguweebwa abantu guba foosinga otunuulira SSA njagala otandika okutunuulira emisaala okuli gye bafuna okuviira ddala okutandikira ddala ali waggulu paka kwasembayo baza bafuna $500 omanyi nti abali waggulu bafuna ssente esukka $4 million omwezi. Kankulage ng'omuntu ayera afuna siringi 600. Obadde mbuuza mu KCCA nze badde nkulabe nti abakungu mu gavumenti bafuna ssente zonna ze baagala alawunsi zonna bazifuna byonna ebyetaago bifuna abamu amafuta banyaga kaadi ekitegeera n'enguzi bagira kati gwebugaa nti okuba n'omusaala omulungi buli kimu nawe ekiri kiyinza okukendeeza ku nguzi awulimba. Olaba Jennifer Musiibu yajja mu kitongole kya KCCA yasooka okuba nga atumbula omusaala gwabakulira department ez'enjawulo ng'atandikidde ku ye n'abalala bakoze omwo mu KCCA temuli afuna wansi wa $10 million kuleera bonna bali mu ssente weegoza leka kulimba bwana ka tuli ku leediyo ewulirwa eggwanga lyonna tuli ku leediyo ewulirwa eggwanga lyonna eriyo n'afuna miliyoni n'afuna $800 mu KCCA gye bali tojaga nti atandikirwako $1 million wali afuna $800 muba driver nawe tuleke muba driver gyali Lord Mayor driver wafuna sente meka ava ku bya Lord Mayor driver $9 million Ugandan shillings ba driver mulimu ebika bwana gunti okukolera ekyakyo omukulu kaderega KCC gy'omubuuza yosi department ya government agambye enguzi eri mu government so ne mu KCC bwebanga gyeri ekirina okukolebwa kwe empoweringa institutions ezirwanyisa enguzi ekitongole kya IDG ekitongole kya DPP courts zaffe byebizibu bye nayogeddeko wali nti bikwatiddwa emikono walabye omivuyo egibadde mu Uganda muziri mu Supreme Council kooti evuddeyo neeyogera ne president n'awandiika ebbaluwa kati olwaleero tetumanyi position eriwo that arm twisting of institutions kyekisinza okupromotinga enguzi mu Uganda whether in KCC oba URA oba mu parliament wherever singa institutions zibeera empowered enguzi tetujja girabako. Bwana Kateregga nga maliza KCCA Minister Kabanda n'ekyofa tugabye bebakulembera KCCA waggulu ng'ajogera nagambye institutions za government nekyembadde ngezaako okuwakanya ono naawe kennyini nti atandikirwako $1 million 10 waliyo n'abo wansi ne badriva lwabe abafuna ssente z'enjawulo naye emirundi egisinga enguzi guba mutima gwa muntu. Okusookera ddala mpulira enyiike ne ofiisi ez'enjawulo byebyo nno ebiri ku gavumenti ya General Museveni nga bw'etambula era etambula kyennyuma
kuba bukubiri Vance edda mabega maaso tekyalina gyedda olugendo tekinagyeraga wabula okujjako kati okwonoona obwonoonyi n'ebyo bye yasangawo era nga n'abantu bonna bali mu miranga bali mu kukaaba buli omu yeebuuza okwennyamira kungi ekigenda mu maaso Najjula Museveni n'ennyintamanyi kigenda mu maaso mu gavumenti ye kati ensi eri awo yafuuka yeetwala bwetwazi gyeyagala gyeneemalira ye ebirala tebimukwatako kasitaba nga ye akyafunyeeko waatudde waakyali waafuna 10 waali akawogo ebyabalala tebina bimukwatirako n'akamu Generaali Yoweri Kaguta Museveni. We introduce ourselves. Namanya. What did they say? So I am saying, those who know, but they keep quiet. And those who don't know, they know that things have gone wrong. Kati n'olaba nti waliwo ebintu bingi nnyo nga corruption okulya nguzi abantu bamanyi nti bintu bigenze wala. Institutions are not okay. They are not okay. Osanga nti institution eno without systems esigala nga tekola emirimu yaayo kubanga osanga nti institution eno kubanga Mwami Katerega yakulembera babikita if it is like Yundra bagamba Yundra Mwami Katerega Yundra institution is not working. Eri awo wabwera you look for it. Kati onosanga nti institution zino is not working the way okuyingira mu institution onokubera olina technical know-how oba technical know-how. Technical ani akumanyi ovuddewa oli wagwanga ki oli okuyingira muli. So kati nobo tonna the education ogenda mu institution eyo ojja kusanga nti bwoli waliwo munnange wandagamba nti waliwo institution zimu oli atasoma ekintu ekisaanira mu institution naye gyali wali kati enkya ojja kulaba nti institution egudde she's not doing its work nogamba nti it is because of institution tebaziwadde obwegamba mukisa okukola because of the people in it institution then systems kwegamba mu systems yanjawulo wano mugamba eno those days osobola okuteeka wano ekibaloya wano ku reception nezitambula nezigenda paka do ne bakukubira esimu okay the institution nga tegala licensing wano mu railway station abo bakola oteekawo ya application ya driving license wano n'olinda bajja okuyita ne passport naye kirabika ennaku zino eri bulungiko naye bwaliwo ebirala birala oteeka gundi application wano olina okuteekako ejinja enzito so that it can move oba olina okusindikawo ne kasente oba olina okumanya omuntu mu institution eyo then waliwo ne bantu batudde mu kifo eyo the people who are there do they have the technical skills okubeera nti bo bennyini batudde awo bamanyi kye bakola. So nga njogere ku institutions njogere ku systems kati what about the people themselves who are there. Muganda wange ne munange oli sawa ziri nga tubadde tukumaliza that second session eddoboozi bade zigenze waggulu kulwaki we are focusing on people that not issues. The issues around we have to focus on issues first. Abantu bajje luvanyuma tugamba nti nze kubanga okooti yayogera saagala okuwuliza so buli okooto yagamba ki fa ku ki kyengamba so si okooti yani nupe so where n'ensonga ennungi I have to listen first. NRM so where n'ensonga ennungi I have to listen and then I then sengeje ne what bwatyo. Let me tell you Nkulu Abin, but all these people who are here now at one time they belong to a certain party. Exactly. At one time bali babade ku DP bali babade ku NRM bali babade ku UPC babade ku CP all of them. Now there's no permanent enemy in politics. I think that there is no permanent what? Friend. Okujako issues nga we wagambye right. The issues you sometimes agree to disagree or you sometimes disagree to agree depending on the circumstance. So kati zenjengamba nti kati nga the young leaders ngamwe who are coming up stick to issues ensonga ki tukube tochi mu nsonga eri mudiro. That's what we are supposed to see. Eyo tuyoge twale egwanga lino maaso naye bw'ogamba nti ono abye naye oyo mukono wange oyo mukwano gwange oyo avunde mu kyalo gange leka abbe it's okay. The country has gone to die. Let it be one law, one thing. Oh, remove biba kukwate. Go to court.
go to prison. Katiga abama bati aneta mu badde ali mu government ko njogeraza sija kuyogera ku bantu principle the principle of law, rule of law. Then njagala kuteesa nti if we want this country to go forward, we must have to wowoze kukulembeze you have come. Don't come with njagala ono aveyo oli aveyo. Come with your manifesto. Chadala most of the leaders now, you can challenge any timpa manifesto you. Atayina. Ngata badina. Omutajja bamwadde kalulu atudde. Nagamba nti kakati lero health camp. Had you planned for it? Kati encha ngenda kwaba percentage chapati. Was that your plan? Encha nja kukola ngudo bali. Let us come when we are marking scheme for in the academic and ebibuzo marking scheme and answer no marking. Naye kati n'okutambula nagambe mwami Katera gamen you take cups and plates ani government ensonga zaffe nga abakitundu kino twagala nnyo ebitampeko ezo tuna ebintu byanjawulo which we want kyadala if all the leaders singa bonna ababadde bafaaku okugoba bwavu abantu bonna ekisooka baire n'emirimu projects yanjawulo zibeereho nga babeere n'empowerment ya skills yanjawulo abantu babeere nga balina ssente mu nsawo. That's the only thing which will take us forward. Anything as long as obuwavu ikyaliwo buli muntu yenna ajja kufa kiki kyafuna oba yosobola kunyagula that is what it is. So njagala nnyo okuteesa nga maliza mwami Katerega, Uganda will go forward. There's still a lot of work we can do. Naye nga the most important thing is we change our mindset to love, to love our countries first. We do the first. Then Abanansi, let us love as leaders, we love our people second, then as long as selfishness comes last. Okay. Awo no Uganda neggwanga lyaffe we tuli ensonga bwatyo bazikwata bazitegeera naye nga General Museveni akaserengeto kaali mu kuserengeta onampulirira embaga essaawa yonna gavumenti egenda kumwefuulira onaawulira ekigo ffe tujja batubikuwa kale mbaagala nnyo mwenna abaliko mwebale kubaako Omukama Katonda nsaba nkuumire